Ekibozi abange waliwo omuntu akukwana oba ateekateeka okubeera nawe mu mukwano ekintu kyayinza okukola nga kiri eki n'omugyamu obwesige n'omunaaba n'omumala nga tonnamutandika n'oyimiriza relationship ng'ebadde tennatandika ng'akoze ekintu eki muli out muli wammwe musisinkanye mu taxi muli ku street n'akola ekintu nga kikolwa neeyisa kibeera ky'omulabyemu n'ogamba nti no omulenzi okukukyalira n'agenda alya emmere ku muzigo oguddako so that's it ekyo kikolwa ki abaye kibozibozi katugende ebibozibozi nina bibiri katubifune waliwo omwana omuwala omwana omulenzi newankubadde omwagala nnyo nga mulungi atonya mooli ati azaavuga V8 azaavuga nemit motoka mbisi waliwo kyakola n'ogamba bannaye sikanjeje. Mr. Swazimwaje Baleko, kasubira oli bulungi. Greetings to all family members. Bino ekibozibozi naye story sijja ginyonyolamu bonna naye kantandikire wali ekibozibozi nayina gaayi ono eyinamu embeera z'abali ba ozoli omwami eyalina abakyala 500 nga bw'omulaba embeera ze akwana abantu abasomako abantu bamanyi nti ono ayinamu akasente nga ye Eva waleti aba agyerabidde era nga bw'ogenda ewa aba alina gwe yawozi ssente kati ng'eyo tuvuddeyo ebyo nabiraba nga we are almost breaking up kati munnange ninsasozimo emboozi yino gaayi nga ajja ewaka ngasanga neighbor wange nga wa tribe ye nga banyumya nze yamwanjulira kuba oli yali azze kumbozaako ne mugamba n'amulaba n'angamba ne batandika okunyumya olwewaabwe munange omwana abaasibulaga bannange ndeseeko akalo kange ku kyoto kangende tekasirira omwana aba amalayo bw'ati olujja omusajja n'amugamba munnange ndeteraako kalo fastidde gy'asoose omulaba tebogedde na ddakiika ziwera 10 n'asaba akalo nawulira nga weenesiridde nga nafumbye bulungi nenzijulira omusajja n'alya n'afuna n'akatuuyo naye ng'asabye wa neighbor akalo omuwala teyakoma olwo ng'agenda ateeka mu buno obubbo bwabwe ng'ateekamu akalo nga kajjula omusajja amaze okulya nga adda ku kalo omanyi okuba nga omuntu omuwadde emmere n'alya n'asala n'akatuuyo n'adda ku kalo n'alyako haafu nasirikira wendi kati ekyeggulo ngamba wange oba muwa emmere oba teyakusolo ntandika okugamba oba omusajja bulijjo takkuta nga muwa emmere bwe namuwa mukoswala ate najjula yange nga muwa bwe namuwa gayaze kunkyalira kuba yajjange wange nengenda ewuwe bwe namuwa n'alya najjayo n'akabbuka akakala kahaafu akasigaddemu nako n'akaseesa bebi bwe yali azaayo akabbo omuwala nga azaamu akabbo omuwala era aba afuluma n'amugamba munnange weebale kabadde kalungi era bw'oba oyinayo ne ku nsaano oba oyinayo ne ku nsaano mpakingiraako nze nja kwefumbirako ewaka bannange nasiriira nenkoma ku musajja n'angamba ffe no tubanga baluganda bannange kyobulaba kirungi n'ofuna omusajja owa tribe yo bannange mulimu tribe endala zebikola nga bo bali free naye gwe ng'oswala ekyamazima omuwala teyamuwa nsaano ndoza n'omwana agenda yeesoza bannange mbawulireko kirungi buli muntu n'ofuna owa tribe ye senti kusosola ne just nti mmwe muba mwetegeera bamikwano n'ebyo biwulikise ne mwana eri abantu nga gwe ebintu bino bagamba mbwe ejjanzi teribuka nanziga naye olumu twetaaga okutwala abantu bwe tufaananya embeera ezimu backgrounds eziyinza oba nga tezifaanagana nnyo naye nga zirelatingamuuko engeri kyali gyagenda n'alya emmere yeewa neighbor ate nga ne wano amaze okulya
n'agamba nti akalo sima kamuwoomedde n'atuuka n'okusaba ensaano kye mbadde ndudde okuwulira omuyaaye n'atukugamba nti bamuwone ku buwunga atwaleko eri abantu bogamba nti waliwo mission esaano ogamba n'okubira bakyali n'ogamba guys abort abort like cease fire naye osanga omuwala yeeyongeddeyo mu relation agamba ajja kukyuka gayi bw'aba atandise aveewo n'agenda ali ewa neighbor nga azzeewuwo mu kazigo bw'ali kuwasa n'owulira nti yasuze wa neighbor agenda musuza kubanga bbaawe yali safaari atidde mu nnyumba teweewuunyanga abanga ekiboozi ekyokubiri ekibooziboozi ekyokubiri Mr. Sozimo ekibooziboozi kyange kiri bwe kiti nze nakula ne mami nga dadi taliiwo dadi waffe yafa nga ndi wa 4 years then muto wange nga wa 1 year era sijja kulimba nti mujjukira bwe yali afaanana oba bw'afaanana naye ekibooziboozi kiri kitya oba kibooziboozi oba kinaaba kyakuyiga simanyi twasomera mu primary school nga ya gavumenti Mr. Sozimo nga tutambuza bigere okuva ewaka paka ku ssomero naye nga waliwo ka distance kawanvu ng'ewaka tubeera ne mami nga nze mukulu ne last born muto wange nga tuli babiri yatuzaala babiri fembi tuli bawala naye nga nze natandika okusoma nga nina 8 years natandika okusoma nga ndi wa 8 years then muto wange yali ayina 4 years nga agenda kuweza 5 twatandika olunaku lwe lumu yalemera ku ssomero olw'okuba nange ngenze nali nsibye ekibajjo kya mugongo kimu n'akikaabira ne tukigabana n'alemerayo ku ssomero ekirala ewaka mami yali asiiba mu nnimiro nga tasiibawo ewaka kati nga mbeera ku ssomero bwe twasoma namuleka mu kilaasi nengenda mu kilaasi kati bwe natuuka mu kilaasi za P4 kuba P3 saagisoma baagimbuusa nengenda mu P4 P1 saagisoma nasoma nursery nemala nengenda mu P2 nemala nengenda mu P4 kati bwe nali mu P4 kato kange kali bambi kakyali mu lower classes nga kakyali mu primary 1 naye nali ku ssomero teacher nga tuli mu kilaasi olwewaka muto wange tasobola kutambula kuddayo waka mami tasiibayo ekisumuluzo nze mbeera nakyo mbulago nga nkyesibye mbulago kati nga tetulina mmere tetusiba mmere nga tetulina mmere gye tusobola kulya ku ssomero ate nga ne ssente z'obuugi teziriiwo kati nga tuguma enjala kato kange nga kasiba mbi kankwasanga ennaku nga kasiiba enjala nange nga nsiiba enjala kati lumu nali mu kilaasi after lunch babatadde aba primary 1 ne P2 babatadde baddayo then P3 and above classes nga tusigalayo kati ne kajja mu kilaasi twayitudde mu kilaasi tikyawo okubalangaza okusomesa nenkateeka ku ntebe kwe nali ntudde nenkagamba tula wano wakati bannange tica yanvuma tica yasanga omwana naye yavuma kyokka nga tica mukazi ekintu ekyo kyannuma Sozimo kyannuma naguno guliko kikyannuma simanyi oba muto wange akyakijjukira yamuvuma n'amufulumya kilaasi mwana muto alinze baaba we bave ku ssomero baddeeka kuba nze twavanga ku ssomero ne tudda ewaka bwe twaddenga ewaka waliwangawo obukajjo oluusi nga tumenya obukajjo buba tebuliiwo nga nina okuddeeka nenzigulawo netambula nengenda mu nnimiro nenzigyayo emmere nengireeta nenfumba awo ne tulyoka tulya jjukira ku ssomero twabanga tusiibye enjala kati ekirala mami wange yali mukambwe nnyonyonyonyo ng'ayomba nnyonyonyonyo ng'ayomba buli kadde ng'abeera ayomba yanga nkuba emiggo mami wange yankubako emiggo lumu ab'ekyalo ne bamugamba tugenda kusiba kirabika oyo mwana si gwamuzaala nankubako era olulala emiggo naŋŋamba nze nakuzaala era nze nzija okukwettira ebyo ebigambo byonna nkyabijjukira naye ng'ayomba kati olunaku lumu
olunaku lumu yanyombesa ne mugamba ne banayo obukazi obumpi muyomba. Bannange ekigambo ekyo kyamuluma. Ekigambo ekyo kyamuluma. Naye nga buli lunaku nekakati nange nno saawanvuwa munnange ng'era ndi bumpi naye nekakati agamba obukazi obumpi tuyomba naawe oyomba naye bambi Mukama mwebaza nti nze siyomba. Ekintu ne bwe kiba kitya siyomba kubanga saagala muntu amalako mirembe ate era saagala kumalako bannange mirembe siyomba. Ne bwonkola ki era nkutunulira butunuzi ne nkwesonyiwa. Munnange olunaku lumu mbeera ya sisita eno gye ndiko ali ku trendinga wano mu love story. Kati tumalako bambi ne muto wange tukwasaganya embeera ne tuguma ne tugimalako ne tusoma ne ntula P7 we yannamala ne njiyita ne ngenda mu secondary gye naliko era nayo yali ya gavumenti era nga tutambuza bigere nze gwolaba n'engatto okwambala engatto bannange basomeranga mu ngatto naye nze okwambala engatto najambala ntuuse mu secondary kuba zaali compulsory naye mu primary obuyinja bwatunyiganga okera ku makya n'onaaba n'okuuta akagere naye n'okakuba ku ttaka n'otambula obuyinja ne bukunyiga naye ng'olina okudduka ogende nga nze nkera ne ntwala embuzi ku ttale nenvaayo ne ndyoka naaba ngende ku ssomero bankubanga leeti nze buli lunaku. Bantu mwe kati tutuuka mu secondary ali senior 1 first term nga bamugamba nga agamba kansasulire emmere oba zaali siringi 7 nga nsasulirako emmere aneebaza okuyita P7 gwe gwakoma yansasulirako emmere first term sente ne zigaana. Kati ntuuka mu second term nga siina bitabo tewali bitabo school fees tewali mami nga talina sente bambi nga naye mutwe nga talina ne mugamba lunaku lumu nakera ne mugamba mami siina peeni siina kitabo peeni ya nusu 3 so oba peeni yali enusu 3 ekitabo bakyali kya mmeka ekya 32 mwaka 2010 mami nga asirika ngamba talina yali weekend ku Saturday natuula nensirikira nga njagala okusoma njagala kubeera musawo nga mpulira kye kirooto kyange nengamba kati nkoze ntya naye omanyi kyanzijira mu mutwe wali kugenda mu ttale kutema nsansa omanyi ettale ewabeera embogo ewabeera emisota ewabeera ettale lyennyini nga musobola okutambula omutala guno ne mukwata omutala omulala ne mugenda nga munoonya nsansa. Ensansa bamanyi ebikindukindu ebyo bye twatemangamu ensansa naye nga n'ewaka tewali jjambiya mukwano ligenda kutema nsansa. Ekyasinga okunkwasa ennaku kato kange kagamba maama nange ngenda ne baaba ne mpulira ennaku era twakwata ekiwabyo abamu bakiyita kisolobyo nge natwalanga ejjambiya kuba yanga kati ogenda zitemesa ki tewali jjambiya ne nkwata ekiwabyo wali emikwano gyange eyo gye twalimanga nagyo ne tugenda ne batugenda ffenna ne ntema ensansa ne ntandika okutema ensansa. Ekinywa kye nasooka okugjayo siryerabira naleeta ensansa ne muto wange n'aleeta nenzaanika nenzikongola ne ntandika zeetika ku mutwe nga twetika ku mutwe nga bolaba bana batambuza amenvu mu bibbo. Kati naffe twatambuzanga nsansa ne ntambuza ensansa. Ekinywa ekyasooka nakijjamu siringi 9. siringi 9 naye ng'ekyali kyantwala nali njagala kitabo na peeni era siringi 9 bwe nalufuna Mr. Sozi nagulako ekitabo ne peeni. Awo life yange we yatandikira ne ntandika okunoonya ssente bwentyo nga ntema nsansa natema ensansa okuva senior 1 paka senior 4 ne muvaaka ya senior 4 nga ntema ensansa. Kati lumu nalina mikwano gyange nga balina ba boyfriends babeera bansekerera banjegerera banjerega bakola ki lumu bansangako ewaka nga mami nali mu senior 3 nga mami akutte ejirita ali mutukalakatako nviiri bananga abaana banjeya ku ssomero abaana banjeya ne mu process y'okutambuza ensansa waliwo omusajja yali ankwana musajja yansanga nanga naye gwe kikazi kiwala gwe
kyekikutambuzisa ensansa tosobola kufuna boyfriend nakuwe sente bano bonna babawagola batambuza nsansa biki Mr. Soze ekintu ekyo kyannuma nakati nkyakijjukira n'omusajja yakiŋŋamba gyali ku kyalo naye kati ye muntu gw'ensanga mu kkubo n'avunnama n'ampa ekitiibwa kubanga Mr. Soze finally namala senior 4 nga nsoma bwe ntyo ntema nsansa negulira olugoye bwe mba njagala emmere nenjigula kuba natuuka nentema ensansa nenzigira ddala nga nsobola okutema ekinywa nekivaamu omutwalo nzitema tugenda ku Sande netuzitema netuzireeta netuzanika musana bwe gubaayo ennaku 3 ziba zikaze kati ekawungeezi ya Saturday nga mami atuwa obudde Saturday tukera netulima ekawungeezi natuwa obudde netutambuza ensansa nga wetutambuza ensansa ne bazigula abaluka emikeeka ziva ku nusu 10 ekimpi bwe bityo paka ku nusu 600 nga weetikka n'otambuza nze saaswala byannumanga luli natuuka nemenyera ninga akasitaafu na ssente netambuza ensansa senior 4 neggwa vaka ya senior 4 kati awo nemugamba njagala kusoma ebigezo byakomawo nga mpise nangamba ogenda ku 5 oba nemugamba sigenda ku 5 ngenda mbusawo nangamba sirina sente ne bambi mwebaza yatunda ekibanja nantwala mbusawo era nabusoma nembumaliriza munange eyo kyekyo abantu ekiri mu kibozibozi kyange kino nti mulimu embeera ekunyigiriza kuba nze mami yanvumanga nentuka ebivumo nga tebikyandya yatuvumanga natukuba netuka ebiseera nga ebivumo tebikyatulya nze nasibanga enjala kuva primary paka secondary nga mala kuva ku ssomero nengera mu nnimiro nendeeta emmere nenjifumba nejja netulyoka tulya ate nga tetugenda gitwala ku ssomero tusiibayo njala netukomawo ewaka bwe tutyo twamalako mukwano kaswita ati akaali katambuza ensansa mu siniya ey'okuna kikulaga ki olwaliro obulamu buyinza okuba nga bulina we buli nga wabi teweegombesa it's not a confirmation that your story is going to end like that. Live a positive life. Ebintu bikyuka. Okumanya ebintu bikyuka tulabye ku yayingira amaka nga maid olwaliro yawunzika afunye maid mulala mu maka ge gamu nga yafuuka nnamaka. Tulabyeko omuntu yayingira taxi nga ye conductor n'awunzika nga yagivuga n'okugigula n'atuuka okugigula. So obulamu tetubutunuulira wano tetubutunuulire mu maaso ng'okikinala ono ayinza oba nga ali mu mbeera ya kustruglinga tudde nenga nekyasibwa agenda okuba bw'oba tewegendereza oyinza oba nga olwaleero ojooga naye ng'oyinza obutaba na busobozi bujooga for the rest of your life. So kakkana, be humble, you're losing nothing. Tusinkane mu love story ekitundu eky'ekkumi n'ekimu kati ne bwentema.